Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Balese bingi ddala sofa ebibbo soda n'ebirala bingi batyo omugole yakyusiriza mu baby pink ne blue najja n'afuna ebirabo. Delta TV webale nnyo webalire ddala njagala okutegeeza embiri ne makeup kolebwa ko Charitas ya clinic era yekoze n'omugole bannanga nyumi yekoze ne ku mugole si byetya n'omugole bulungi nnyo wasire cyane Charita mwonyumye nnyo webale kusima Charita kitibwa kya Mukama amina oli otya leero ndi very fine ndi bulungi sina buzibu mulaba oli peaceful bwetyo okay be nteekateeka zibadde zitya mukwano enteekateeka tezibadde mbi okutwaliza wamu especially eno side ewa jjajja abantu bamulaze omukwano era ekyo nkyebaliza Katonda. Mumaze naye ebbanga ki omwami? Ebbanga myaka nga 5. Mwinayo omwana? No. Bambi muteekateeka mufuna immediately after mukolo. Musuubize. I'm promising you just after this. Yes. A girl, a boy? Probably a boy. A boy. Asinge mufananako ki? Color. Color. Okay. Gasu tatu kala ye mukuba. Yo. Mugambe ekikuli ku mutima omwami wo. Mo promising I'll be a wife. I'll be a wife. What does the word wife mean? It means you've settled, you've seen all and you decide to settle with one person. So I promise to be a wife. Yes. That is good. God willing. Wamujaludawa? Twasinkana maleka kebbanga liseeko kitintale eyo yalina emirimu gyakwasaganyizaayo nga nange nali kyasoma. Ng'akulaba ng'oyitawo? Nga ndaba nga mpitawo neepikira neze nga simanyi. Finally naafuna obuvumu? Finally. Nagamba gwe jjo nkwepikira naye nga tomanyi. Naye nga mala kukola search ku kyalo n'abuuza n'agamba n'asakinga yali yanneetoola dda nze nga simanyi. Akazindalo tukafunye mumumpera akazindalo mpulire Kyoma ng'ayogera twagala Kyoma ng'ayogera tuwulire obiwulide leero genda muweereza kayimba ki? Akayimba Lean on Me by Rema. Yes. Olina line esinga okunyumira? Kyalita okuyimba kwa nnema. Byogere. Lean on me, I'll never let you down. Nzakenso okwogera. Abawala abagala batuuke ku kino babuulireko kakodi nako ke baba bakozesa bawangule.
ekisookera ddala kwesiga Katonda. Charita nesize Katonda. Ndi mukyala musabi. It takes me fast prayer and fasting. Kubanga ne Bible gamba waliwo embeera ezitava okuleka nga osiibye. So it took me some prayer and fasting. But I've seen God answer. Era nebaza Mukama zemu esala yange. Omukolo gwo wali ogwimagininga nga gulina kubeerako biki? Bannange ekisookera ddala ekisa kya Katonda era wentunabwe nti nkiraba nga weekiri Charita nga mpulira era nabeerangawo nga ngamba lulibo olwo Charita olera ku mukolo gwange. I'm very happy kubanga leero wooli. Amina. N'ekirala waliwo zino cameras eziriko drone biki nsanyusa okubanga byonna byempulira nga mbadde mbyagala mbituukiriza. Charita's ya clinic ekozeeko ete? Bannange ekozeeko bulungi. I think people can just tell kunfaanana. Mwebale kunkwata bulungi, mwebale kunjagala, mwebale kungumiikiriza. You're the best. Buli mugole gyali bw'otajja ku Charita nze simanyi kyoliko. Cause eri wali care, it is the best. Charita kwata bulungi totya mukwano oyinza okubeera n'ogamba sente kubanga bidamba nga mbalisi okikolo kyoleka wa savinga. For sure nalisi savings enti ziri awo. But jangu oyogere ne Charita ajja kuhandolinga wonna nga wojja. She's the best and you like her. Oh, you can just tell from me. Yes. Ochikubye. Kati kona yoko kubendugu babaddeyo naye. Some people saying, yeah, it will not happen. Let us see it. Mpozi adde babuuzanga ennyo nga bagamba yafumbirwa ddi yamala okusoma alina omulimu biki. But one thing, God's time is the best. Yes. God's time is the best. Omuwala ali eyo togwira na topapa. Sawa ya Mukama yesinga. Nebaza Katonda ngumiikiriza ntuusiza ku kino. N'olwekyo ate n'ekirala abantu abo ababeereyo bali temuteeka baana ku pressure. Omwana we kanga agenze mu kyatayagala. I have to tell you Charita ekituufu kyengenda mu nkyagala. Tebankase. Oyo omusajja mwagala. Kuchikumi omwagala mmeka? Omwagala 99. Ugenda kubeera nkonge ya kukubo. Aya. Nga kwekoonako. Ya bweri. Nze kino ekintu nazze sira anayi. Siddayo. Wazenga kiddo. Ne baganda nange bangambye dda nti ekitanda kyo twakiwanise waggulu kati gobe eyo boddayo. Kale mukande tova ku Delta TV tukole omugole waffe naffe tumwagalanya era tumwagaliza birungi byerere katwongere okunyumirwa omukolo. Ku mulundi ogwokusatu yayambadde orange ne gold ne white ngayambadde omushanna anti omwami we mwami mukiga. Kuba mbadde mugamba yaba afukamira ku olwo naye agamba amagulu gabuluma kaatuule mwana muwala yafukamire kakuteekeko empeta. Kale tugende n'ekyo musokere ddala wali ku ntebe wali asabye. Kale tugende sumulwa DJ. Muyambire ddala njagala omukolo gw'omanyi ebyeyo njagala obikole bulungi nga biteekeddwa okubeera. Nze sirabayo situnulayo naye njagala omuyambe kyoma oba okozesa luzungu oba okozesa lukiga olulimi olusinga okwanguyira lwoba okozesa nga omuteekako empeta eyo. Woman. Kozesa olulimi lw'oyagala. I engage you with this ring until we go to church. When? In Mirembe on 29th of June 2019. Omubuulidde agenda Namirembe. Bw'atyo najja n'asala keeki kati ng'alaga nti ssebo ewammwe nja kufiitingirayo ddala. Yanyumye era yabadde akyusiza enviiri kubanga Charita's ya clinic salon ekyasinze okukola ku mugole yabaddewo. 2-1-0
ayagala tusalesale ira tuchingale kino tuchingale ira tuchingale ira tuchingale kino tuchingale ira tuchingale. You have been far away ngomutima guluma ngabulirwe nesunga kwatako ngabirabira twali akazina wano subira engalo ez'amaanyi Kamala yambadde cream ne red aleetera omwami w'ekirawo era Sharitas yabaddewo ensonga lwaki obwedde ali fresh kuba omukolo gwe gwatandise mpaka kati. Tuulize mwana muwala byagamba mwana mulenzi. Alisi yongera ku ddoboozi. This is your basket. Everything inside here is yours. I beg you, eat them meanwhile as I come. And another thing, I promise I'll be a wife. This gift is also yours. Thank you so much for coming. This gift is for Yama and the team from Kavali. Alice webale kwagira Sharitas ya clinic webale kuleta mukolo ku Delta. Tusaba mukama bateremu obwangu maka gammwe. Bye. Saya fesoka bwe wedde naye tetusobola kuggwa nga yali kutuusizaako kye bayita wedding album era ng'osinzira we waka mu nnyumba yo ne tusinikira ebifaananyi byo ne tubikulagira mukwano oba nga tubafuna chance Delta TV kulagira mukolo gwe tukuddiza nga tukutuuseeko nebala obanga omwana omuto anona ekigalo ye ne bw'okuba nanywera sikyakyusa mukitwale nti ekyo kyagwa switi wawamba zekale ne bompite kiro kukulaba ziruka misinde rili wawamba mubongo ne mu mutima kale watuuka wala olabayo kubimba yangu wakukuyika. Mukwano tugenda mu bulango wabula tera yakwera ngo genda wa Maria's Bridal akwegome season emishanana esari wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 atera tewerabira kubera mukwano nga tugenda ku City Bridals akwe gowns ennungi ne change dresses ebirungi ayina gowns ennungi mami pangisa yo gown emu nakwera ku dresses zabwerere ojja ku Sharitas ya clinic kola enviri ne makeup ola tukoze ku Alice atera nga tusomesa n'abagala okuyiga enviri katugende mu bulango bwe tukomawo tugenda kutuusaako bana abagole. Mana musajja oyo mwagala okyalaba okwanjula n'embaga
okutuuka ku kutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero